mikwano gy'omugenzi, famire ye, muganda nga abebule nebweya batusazeeko essaawa zino nga wetweteekateeka okuyingira ekereziya. Ekifaananyi kyolaba kiri ku Bukedde TV1. Tugezaako okwasaganya embeera eno nga bw'ogiraba. Mukulu Tamale Mirundi Senior nga kati omugenzi yazaalibwa 1964 oba 1964 ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa Novemba. Nabwe kityo afudde weekend ennaku z'omwezi nga 14. Tuddamu okusaasira famire ye, abaana be, bakwano be, bakozi banne n'abantu bonna abadde bamufollowinga ku different platforms. Nabwe kityo ate Rakaya nja kusaba otandikire wano. Kwa kati wano obukugu bwo olina obutulagira ssente nnyingi ze bakuwa zaaki ssebo, tugende mu maaso. Kakati bwana Musa tugenda kubanga tukola ffenna. Kale mwebalire ddala abalaba Bukedde TV. Twagala okutegeeza nti wano ye Kereziya eya St. Javiera era nga Musa Mugana bwakutegezeza okusinza kwa leero oba misa eno bategezeza nti Father Semuddu y'omu ku bakwasi b'obudde. Sebo nandyagadde nnyo olunaku olumu naawe tunyumyemu naawe naddala olunaku olwaleero jangu wano nga bwe tunyumya okuviira ddala olunaku olw'eggulo oli nnyo mu nteekateeka yonna nga bwe tulaba emabegaawo zino emmotoka ze zireese omubiri gwa Tamale gwe batugambye nti ye Bulasio Joseph. Sebamanyago amanya erinnya Muteekanga Julius omutuuze mu Zana Zone. Njagala okutwala omukisa guno okwogera ku bulamu bw'omugenzi Tamale Mirundi. Njagala tumwogereko kati ng'omutuuze w'okuzana. Mwami Tamale Mirundi mpangadde naye, nkoze naye kubanga okugenda okutandika okukolera pulezidenti nga mobilizer we Tamale tubadde ffenna nga tuli kitole naye eggwanga lyafiiriddwa nnyo. Eyo yonna tujja kutuukayo. Enteekateeka kuba era ne mu kyaki nkulabye enteekateeka ey'omukyaki kuba ntegeezeddwako oyo ye tujja mwogera oluvannyuma agenda okujja ku lwa gavumenti. Sofa kyaki ogirabye etambudde tabagiteesereza? Kyaki enkoko bagikuute mumwa. Enteekateeka eri bulungi nnyo era omubiri gw'omugenzi gutuukidde mu budde era kati mu kiseera kino nga bwe mutulaba omubiri gw'omugenzi bagenda kuyingiza mu kyaki nga n'abakungubazi bangi nnyo bakyayongera okujja era twebaza abakoze ku nteekateeka nti bakumi ba budde. Mukama abawa omukisa olw'enteekateeka ennungi kubanga babadde ba good time managers. Era njagala nkute ogenda ate oyongere okuteeka tekojja kuyita emabegaawo. Gwe atulaba ku Bukedde TV nga bwe tukutegeezeza emmotoka ezo essatu z'olaba eri mwemuli omubiri gwa Tamale yiino dewo gitulengeza bulungi nnyo. Eyo mwemuli omubiri gwa Tamale Mirundi. Omu ku baana ba Tamale Mirundi omukulu ye Teddy Nantongo y'omu ku baana abasabira mu ekereziya eno era ali mu kwaya muyimbi y'omu ku bayimbi b'omukyaki eno oba ekereziya eno. Kino nno kiwadde nnyo enkizo okubanga olunaku olwaleero we bamuleeta okumusabira. Nantongo ono ategeezeza nti mpozi ng'era bwe ndaba ne bannaddiini baabano bannaddiini baabano twategeezezwa nti Father Semuddu, Father Francis Semuddu yagenda okukulemberamu misa ey'olunaku olwaleero era tumulaba wuno atuuse nga ye bwana mukulu w'ekigo kino ekya St. Javiera. Batugambye mukuumi wa budde nnyo. Batugambye nti ku kyokkwata obudde wano kimu ku bintu eby'enkizo. Kale kye twagala okutegeeza nti mu mbeera eno obadde ongamba Sebamanyako. Amanya nze Kabuye Moses omu ku babadde bavuga omukulu ono. Leo nga bwe tulaba Father nga agenda okurisivinga bode ono y'omu ku babadde batera okuvuga jangu wano tubeere wano awo enyini awo jangu wano bwe wati wano. Amanya go Sebu? Amanya nze Kabuye Moses
omu ku babadde bavuga omukulu ono abadde mukwano gwange nga mukama wange musajja omwetowaze ate omuntu mulamu. Wasembayo ddi okumuvuga? Omwami ono nze ndowooza nze nasembayo muvuga nga mutwala ku Baba TV agenda okukola puroguramu ye. Eyo nga tuvuddeyo tusooke tuveeyo. Baŋŋambye nti abadde mutiitizi nnyo nga ne bwe weekanga ekisirikko bwe kiti. Kyabadde asinga okutya ge masasi, era Katonda akoze ekyamaanyi okulaba nti tafudde masasi ago. Kuba buli lwe mbadde muvuga nga omulaba abeera mu kwekengera agamba wano bayinza otubalulirawo, wano bayinza otukubirawo, wano bayinza otubalula, era nga tutambulira ku bunkenke. Ne kitalo nnyo eggwanga lifiiriddwa omuntu atazzikawo. Kinnuma nnyo omuntu gwe natwala nga mulamu n'agenda kukola puroguramu yali ya ssaawa 2 n'atagimalaako n'avaayo mu ddakiika 2 okulaba nga kati ssaawa eno tugenda kutwala mayiti. Kitalo nnyo ekyatamala emirundi. Eri bwe mubadde mutera okugenda mu kyalo nga mutera okugendayoko bayirawe mu kyalo eri Kalagala? Mu kyalo ndowooza kankitwale nti eddaama eri erisooka nze gwe yaligamba wadde erisesa yaŋŋamba naŋŋamba nti omubiri ogugwe tebagenda gwebasa nti ye bagenda musimba busimbi ng'ayogera era nga ayogera mu kusaaga. Naŋŋamba bajja muziika ekitundu ekya wansi kisigaleko, ekitundu ekya wansi kiziikibwe, waggulu omutwe gusigale nga gutunulira ebyobugagga bye ne bakyala be, alaba ani anaabakwatako. So Mwami Tamale abadde muntu asaaga, abadde muntu w'abantu, tumusubiddwa nnyo. Atulaba ku Bukedde TV mu kiseera kino. Omubiri gw'omugenzi Tamale Mirundi guno guyingizibwamu ekereziya eya St. Javiera wano e Bunamwaya. Jjukira nkutegezeza era ne Musa kikugambyeko nti misa eno ey'okumusabira ey'okujjukira n'okwogera ku mirimu gye gyakoze egenda kubanga ekulemberwamu Father Francis Semuddu, ye bwana mukulu w'ekigo kino. Ng'era bw'olaba amaloboozi oyinza okuba otandise okubanga ogawulira n'abayimbi we bali kwaya oba kwaya eya ekereziya eno n'abantu basekinoomo bazze mu bungi ddala, era mu maaso awo bategeezezza nti waliwo n'omu ku bakungu ba gavumenti agenda okubanga twegattako mu kusinza kuno. Njagala kutwalako ate eri bannaffe abayimbi kwaya ekulembeddemu okusinza kuno nayo tuwulire ku maloboozi gaayo. Nasimbwa Juliet asabira omugenzi Tamale Mirundi.
Namwandu Nasimba Juliet asabira omwoyo gwa bba. Maria Namuli asabira omwoyo gwa kitaawe. Catholic Women's Girl Bunamwaya basabira omugenzi Mirundi. Nakito Ruth asabira kitaawe Joseph Kirumira. Haji Walusimbi Sulaiman asabira mutabani we Tamale. Nasimbwa Jane Juliet asabira emyoyo gy'abagenzi Taata Sebastian Ensereko n'abalala. Josta Motel tusabira omugenzi Mukama lamuze ekisa. Abenju y'omugenzi Nsereko Sebastian basabira omugenzi mukodomi waabwe Mukama amusaasire. Sanyu Goleti Nanjelu St. Anthony asabira omugenzi Tamale. Nantongo Teddy Rutaya Lufuka South Parish yebaza Katonda olw'obulamu bwa kitaawe era amusabira. Christine Kyagambiddwa Nyanama yebaza Omukama ekirabo eky'obulamu era asabira omugenzi Tamale. Nakitende Harriet Nambi asabira omwami we Tamale. Ayi Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo. Ayi Mukama muwe ekimuli ekitaggwaawo. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, Omukama abeere nammwe. Olwaleero lunaku lukulu mu Ekereziya, okutwalibwa kwa nnyaffe Biikira Maaliya mu ggulu, Assumption of Our Lady. Twebaza Katonda eyatuwa nnyaffe Biikira Maaliya. Eva ow'ekiragaano ekikadde yajeema. Eva ow'ekiragaano ekijja nnyaffe Biikira Maaliya eyagamba nti nzuuno omuzaana w'Omukama kikolebwe nga bw'ogambye. Ye maama gwe twekola era gwe twebaza, atulera, atusabira ne tusobola naffe okuwangula ensi eno okutuuka mu ggulu. Tamale ono Joseph tumusabira mu Kereziya eno ku lunaku luno olwa Lady of Assumption, amuwolereze naye atuuke eyo nnyaffe Biikira Maaliya gy'atwaliddwa. Ebitagenda bulungi ng'omuntu, Mukama amusaasire. Ate era Tamale ono atuyigiriza ffenna abazze nti ensi eno tekungulwa, byonna ebyensi byakuleka kuno. Awo nno bulijjo tweteeketeeke ng'obudde bukyali, Mukama asobole okutusaasiranga. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola, gunsinze, gunsinze, gunsingire ddala. Kyemba neegayirira Maaliya omutuukirivu embeerera ennaku abatuukirivu. Nammwe baganda bange, Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwe ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atutuuse mu bulamu obutaggwaawo.
patwe gwe kabako weggulu oteekwa. Karega kakatonda Yesu Kristo mukama oteekwa. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu ataggwaawo, gwe yaddira mubeererevu Maliya ataliiko bbala nnyina w'omwana wo, n'omutwala mu kitiibwa eky'omu ggulu, n'omubiri gwe n'omwoyo gwe, tukwegayiridde. Tuwe twekalirize bulijjo eby'eggulu, tusobole okugabana ku kitiibwa kye. Tukikusaba nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo, awangala n'alamula nga mulikimu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe. Emirembe n'emirembe. Ababatize tutambulire wamu nga twenyigira mu mirimu gy'obutume. Essomo erisooka. Omukazi ayambadde enjuba, omwezi kwayimiridde. Byesoma mu kitabo eky'okubikkulirwa omutwe gwa 11 olunyiriri lwa 19 awamu n'omutwe ogw'okumin'ebiri
olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga A awamu n'omutwe ogw'ekkumi abba. Awo ekiggwa kya Katonda eky'omu ggulu ne kiggulwawo.